Kamalabyonna wa Buganda ow'ekitiibwa Charles Peter Mayiga asabye abantu okwettanira ennyo okuwuliziganya kiyambe okwewala akabi akava mu butawuliziganya nga buno obubaka bwawadde mu kusaba okuyindidde mu kkanisa ya Orthodox e Namuŋŋoona bwe babadde bajjukira emyaka 57 bukyalubirirwa Ssaabasajja Kabaka olw'e Mengo Lulumbiddwa bannamaje abaali ku biragiro bya Milton Obote. Obubaka bw'obusomeddwa omukubiza w'olukiiko lwa Buganda olukulu ow'ekitiibwa Patrick Luwaga Mugumbule, Katikkiro Mayiga agambye nti wasaana wabeewo empuliziganya ennungi okusobola okukuuma emirembe nga kino kyakuyambako okwewala obutabanguko nga buno obwatuuka ku lubiri. Okuwulizaganya, okutabagana, ate era n'okwawula, okutwalira amateeka mu ngalo. Katikkiro agenze mu maaso n'alaga obukulu obuli mu lunaku luno eri Obwakabaka bwa Buganda n'engeri gye lujjukizaamu abantu ku biki ebyaliwo mu kiseera ekyo. Uganda yakwatibwa mu bbwa n'Obwakabaka ne buwerebwa. Kabaka Muteesa yagenda mu buwaŋŋanguse yakisiza omukono oluvannyuma lw'emyaka 3. Ab'omusaayi gwe baasaasaana kyokka n'abantu bangi nabo basaasaanyizibwa. Ye Ssaabalabirizi w'ekkanisa y'aba Orthodox Eminence Jeronimos Muzeeyi nga yakulembeddemu okusaba kuno asimye Katonda olw'okuzzaawo ekitiibwa ky'Obwakabaka bwa Buganda oluvannyuma lw'okusoomoozebwa kwonna kwe buzze buyitamu era n'akubiriza abantu okuba obumu okusobola okukuuma obutebenkevu. Okuba abamaze era abenkanya okusonyiwagana okukola ennyo era n'okwesiga Katonda. Ono alaze okunyola olw'engeri abantu gye bakozesaamu emmundu mu ngeri y'ekyeyononere ne batuuka n'okutta bannaabwe n'ategeeza nti emmundu zino zirina kukuuma abantu mu nsi yaabwe so si kubatta. Kiba kimenyi ky'amateeka era kyennyamiza nnyo okulaba nti emmundu eyagulibwa ku ssente z'omuwa omusolo eryoka emukuume ate ekyuka negira kinemuta. Yeddiini wa Lutikko eno nga ye Reverend Father Nicholas Bayego akubiriza abantu okwettanira ennyo okusoma ebyayita nga kino kyakuyamba okwewala okutambulira mu nsobi ezo ezikolebwa. Tulowooza naye kitwawula nti abamu ku ffe tetusengejja, abamu ku ffe tetuzaawo enkulumu, abamu ku ffe tetulina conscience eyo esobola okulowooza logically in depth. Era oluusi ogenda okulaba ebyaliwo emyaka egyedda ng'ate bikola ki nga bikomawo ng'omuntu atadda mu nsobi era omulala gye yakola lwaki buteetegereza history. Kinajjukirwa nti ng'ennaku z'omwezi 24 omwezi ogwokutaano omwaka 1966 olubiri lwa Ssaabasajja Kabaka nga mu kiseera ekyo yali pulezidenti w'eggwanga lino Sir Edward Muteesa II lwalumbibwa Amaje agaali ku biragiro bya Ssaabaminisita we Milton Obote era Ssaabasajja n'awaŋŋanguka nga yafiira mu ggwanga erya Bungereza mu mwaka ogwa 1969 nga n'oluvannyuma enjole ye yazzibwa n'eziikibwa ku butaka. Kizza Peter yakusakidde eggulire lino ku lwa KSTV aga leero.